Kyagulanyi obuyinza yabutuuseeko. Hati. Kasa yatuuse we buva. N'atandika okuggala. Bano bajja kumwetaaga n'okusinga fa opposition bwe tumwetaaga. Kati gye buwungeredde olunaku olwaleero ng'ebintu bikyuse. Ababadde balowooza nti okulayira kwa Mwami Museveni ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano kagenda kubeera kaserengeto oba kayita akaseerezi, njagala otule ku vidiyo eno owulire ebigambo. Obungedde olunaku olwaleero ng'ebintu byongedde okukyuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munda mu ggwanga erya America yandibanga ono ayongedde okutabula kasukaali oba oliawo ne kanogera ddala. Okusinziira ku mawulire ge tufuna, gana amawulire gongera okukakasa n'okulaga nti ono waliwo endagaano ez'enjawulo zaatuuseeko ampuliriza, wabula nga zino teziri wakati we n'abantu ba bulijjo, wabula nga ziri wakati we ne gavumenti ez'enjawulo munda mu mawanga ag'enjawulo, naddala eggwanga nga erya America, amawanga nga Bungereza n'emikago egy'enjawulo nga European Union. Kati njagala okutula ku vidiyo eno owulire ebigambo bino byonna nga bigenda mu maaso. Waliwo ddiiru enkambwe, nga ddiiru eno ebadde ebalirirwamu obuwumbi n'obuwumbi ampuliriza, era nga ddiiru eno yasayiningiddwa gavumenti ya Mwami Museveni, era nga ddiiru eno eri ku ggwe muntu wa bulijjo, omuntu owa wansi. Jjukira nti waliwo etteeka erigenda okubeera nga lireetebwa buli munnayuganda yenna ali ku nsi kuno mu Uganda ng'ogenda okubeera nga osasula ssente ez'obuwaze. Mpuliriza bulungi, wabula vidiyo sooka ogimpera ekigalo. Vidiyo nkusaba gimpera ekigalo kubanga information eno eri sensitive eyina okutambula ensi egitegere. Nze Eke Master akawandula bigambo Promax emabega w'omuzindalo. Mmaze okutula terontoke mu nsonga zino oziwulire, ogenda kukwata ku mutwe. Wuliriza nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda emaze okuteekateeka enteekateeka eyali yagala okubeera nga ereetebwa mu mwaka gwa 2021 eno n'egwa butaka, kaakati kirabika emaze okubeera nga esembezebwa ku mwanjo, era nga buli munnansi ogenda kusasula emitwalo 2 ku mutwalo gumu n'ekitundu buli mwaka, nga ssente zino za bulamu bwo, giyite health insurance nga za buwaze. Wuliriza ng'eddwaliro ly'ogenda teririmu ddagala, ng'abasawo tebasasulwa kimala, nga naffe tetujjanjabwa kitegerekeka, nga ne bw'ogenda ovaayo okyoppoka ng'omunaku atalina gavumenti. Kati wuliza ensimbi ez'obuwaze z'ogenda okuwa ng'abaana b'obeera nabo gy'onookoma okubeera n'abaana abangi abakka wansi w'emyaka 18, buli mwana wakusasula omutwalo gumu n'ekitundu. Life insurance egenda kukola etya? Nze naawe ogenda kujjanjabirwa bwereere, nze naawe. Kati wuliriza, eggwanga erya America lyamaze dde okukwata ssente eziri mu 2.5 biliyoni zino za US dollars, si za Uganda, nga bamaze dde okuziwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Zigenda kukola kiwuliriza. Amawanga nga Kenya, amawanga nga Zambia, amawanga nga Zimbabwe, amawanga nga Ghana, bano bagobye dda ddiiru eno, nga ddiiru eno esinzira munda mu ggwanga erya America bagala kugema bantu bo, wabula ng'owaayo details oba data akwata ku bantu b'ensi yo ng'oba gavumenti y'eggwanga erya America. Kaakati olwo etandika okutegeerera nti abantu okusinziira ku kino na kino tugenda bagema kino, tugenda bagema kiri, tugenda bajjanjaba kino, tugenda batangira kino. Kati amawanga gali agaganye ssente nga mulimu n'eggwanga erya Kenya ery'okumuliraano lino lyagambye bino bya kisiru ne kkooti n'ebigoba okukwata data w'abantu bo okubawa ensi endala. Kaakati nno bakutegeere olumala okubeera nga bakugema nga bakugamba munatusonyiwa, eddagala twagemesa abaana bano lyali lyayitako, eddagala lyagema abaana bano lyali ffu. Kati wuliriza omutitimbe n'obutitimbe nga Uganda emaze ogoba abantu abamu abali bawa obuyambi gavumenti oba USAID n'ebirala ebitongole ebyo. Kaakati wuliriza akajjampu ne akagudde mu bbwa, naye nga sinnakutuuseeyo njaga tutandikire eno owulire bino ate nkomewo butereevu. Twongedde okuzuula ebipya ku Bulawula prison, ekkomera erigambibwa okubaamu bannakibiina kya National Unity Platform abasinga obungi. Tambula nange tugende. Kakati Bulawula ye prison oba kugereza kuki? Kale prison ya Bulawula ye prison kabugambe nga bwobeera nga bwofumba emmere y'ewaka n'obaako gy'olidde kati gy'olidde katukitwala nti gengana amakomera amalala nti nga Lusira, simanyi Kitalya, simanyi Kigo. Bulawula webeera nti emmere ofumba emmere y'ewaka n'obaako gy'olya, emmere gy'otereka abantu wewekakasa nti wano wali safe nga kugira obudde bonna bonna abanjagalidde ye Bulawula prison. Bulawula prison tebateekayo muntu, era singa okukayo n'obuuza bundi kwabo abasibe ababeerewo bafunye chance. Bulawula omuntu asobola okumalayo emyaka 5 oba 10
nga talabikangako mu kooti nga n'abantu tebamanyi wawe bali. Ekisooka okukiri Bulawula nti Bulawula ye prison eri mu kyalo munda nnyo, kyakubiri eri mu nsiko nnyo, kyakusatu yeetoolodde emiti, kyakuna eri ku ttaka ddene nnyo. Era nawulirako naawo nga beeyogeza okirabika naffe ffenna bwe tuli mu ttaka lya prison. Naye ng'ebagamba nti ttaka lya prison kitwale nga bw'ogamba nti ekitundutundu kya Wakiso district kyonna nga bagamba mbu lyonna ttaka lya prison. Era abatuuze beeyo kati kankumenyera ebyalo. Kuliko ebyalo kitatya A, kitatya B, kitatya C, tulinako Kyetume, tulinako Bulawula nga Bulawula, tulinako Nkokonjeru A, tulinako Nkokonjeru eri ku Katale, tulinako ebyalo bingi ebyetooloddewawo byonna nga batugamba mbuno ttaka lya prison. So ensonga z'Ebulawula ntuufu nnyo emirundi 10. So tugenda kuba tuwuliziganya, ogenda kuwonziramu kinaaba kineetagisa okukola odiyo endala okunnyonnyola obulungi otambula otya okutuuka Ebulawula. Waliwo gwe mpuliddeko awo nga nnyonnyola gamba baffe nte tulabako nga baleeta abasibe, wabula tulekanga bwekaazi ku makya nga bangi bajjudde awo. Abasibe babasomba kiro mu mmotoka, babaleeta kiro mu mmotoka, kuba mu prison mwennyini wakati mulimu akakuba akayitamu akagendeyo bayitayo Maasa. Waliyo ebyalo yalo eyo ebyetooloddeyo, naye nga mu prison wakati mulimu ekkuba eriyitamu. So abatuuze nabo bagamba bano abasibe abawera ne bagenda ozuuka ku makya obanga waliwo abasibe nga 10 oba 2 nga babatuuzizzaawo mu ttaka. Ne bagamba ate bano naye ng'emmotoka zibasomba kiro ne zibayiwa eyo. So bakomuledizi baffe bonna bwe tumaze ebbanga nga tunoonya bawamba abantu mu bitundu bino Kayunga, eba Kayunga nga district nti babawamba Muntenjeru, ne babawamba Kanjuki, Busaana, Tooke, Luddawa, yonna ne babatwala ne babayiwa kati ab'emukono Kisowera simanyi Luddawa, bonna buli gwe balabanga gwe olinamuko ku maanyi bakukasuka eyo Bulawula, bakukasuka Bulawula n'ogenda n'obonera eyo eri basibirayo abasajja ab'emisango eminene ddala. Abasajja abogamba nti ali ku musango munene babateeka eyo. Kati simanyi bw'oddira food soldier olw'okubanga awagira pulezidenti waffe Kyagulanyi n'omugatta n'omusajja yakwata oba obwana obuto oba eyatta omuntu babateeka eyo Bulawula. Banyabo ne bassebo nze wano UK okuva twafunye amawulire ag'abaganda baffe abangi abannakibiina kya National Platform bali mu kkomera eyo twasitukiddemu bingi bye tuli bukyanoonyerezaako bingi bye tugenda mu maaso n'okuba nga tuzuula. Era njagala nsinzire wano okuba omunanga nti mutukwatireko omulimu guno gwe tulimu si mwangu nnyo. Omanyi gano amawulire ag'okunoonyereza ebiseera ebisinga geetaaga ebintu bingi okutuukira ddala ku kinyusi kyago. Naye ffe ng'ekitongole ekya One UK Media eky'amawulire tweyamye twetadde mu ddene. Tugenda kukola buli kisoboka mu lobadoba style mu ngeri yonna tulabike nga tutuuka ku prison eno tutegeere biki ebikolebwayo baana abaliyo naye mu ngeri ya lobadoba style. So mututeeke mu ssaala zammwe ate era mwongere okuba nga mutusabira kuba esofa bye twakategeerako nti bannakibiina kya National Platform bangi abali mu kkomera lino nga tewali agamba baabuwe nga teri n'omu asobola kulondola kubanga tutegeddeko nti abantu bano naddala abasibe abasinga okuba nga batwalibwa mu prison eno batwalibwayo kiro matumbi budde n'abantu tebamanya booli awo bagenda okulaba ku makya ng'abantu bayitirivu bali awo babasitamiza mu ttaka. N'ebirala bingi linda vidiyo eddako tukyayongera okuba nga tulondola ensonga eno oba oli awo. Nze One UK ku lwa One UK Media ekitongole eky'amawulire abankuumire. Abantu bangi abaabuzibwawo okuviira ddala eyo omwaka gwa 2020 2019 mpaka nakati nga gwemugga bafuuka musu akanyanya. Wabula wuliriza bino kaakati nno kimaze okuzuulwa. Waliwo amakomera ag'ekimpukumpuku, waliwo Nalufeenya oyo n'atuuka okubeera nga afumibwa nga lufumo. Ono bannansi bangi abaatulugunyizibwa eyo, bannansi bangi abaabonyabonyezebwa eyo, bannansi bangi abaatuuka n'okubeera nga bafiira mu makomera ago. Kaakati nno oluvannyuma kigamba nti ekkomera lino lyaggalibwa, wabula amawulire ag'omunda galaga teryaggalibwa 100 ku 100. Saagala ogambe nti lyaggalibwa 100 ku 100. Ekkomera lino gye liri, baani abaligendamu? Kati wuliriza lino eppya ng'abantu bangi basombebwa matumbi ga budde ga kiro ne baleetebwa eyo
lwaki batwalibweyo mu matumbi ng'emisana tewali yadde emmotoka n'emu eya prison erabwako egenda eyo kigendererwa ki? Abantu bangi abaabuzibwawo, abantu bangi abataleetebwa mu makooti n'abaleetebwa mu makooti nga bammibwa bbayiro. Lwaki bino bituuka ku bantu abali ku ludda lwa opposition? Bannaddiini bangi abeebuuza ku nsonga eno. Ddala Mwami Kyagulanyi n'abafamire ye n'abawagizi be bazza musango ki okutuusibwa ku ssa lino okutulugunyizibwa bwe bati? Olwo owa Nuupu BW bagenda ne balumba amaka ge n'omukyala yakola ki? Njagala okubabuuza bannange mmwe bannabyabufuzi, Bobi Wine yakola ki? Benga bannansi, we are entitled to know. Twagala tumanye kyeyakola. Tiyakola bwati tetwaba tulumba amaka ge, omukyala ne tumulumya, abaana ne babeera mu kisa mu Uganda ey'emirembe. Ggwanga lya Uganda nga bwe nkutegeezezza ebyewunyisa tebiggwaayo byeyongera okulabwako buli lunaku olukya ku nsi kuno. Uganda eyongera okubeera nga bakulaga nti gwe byolaba nti bibi waliwo ate abalaba nga birungi nnyo, era nga mu kunyigiriza abantu mu kubakaabya amaziga oba liisa akakanja oba kaabya akayirigombe n'okubeera nga oba oluusi abamu batuuka n'okubeera nga oba oliawo babaserengesa ekaganga nga bano lyessanyu lyabwe. Bino nga bigenda mu maaso, waliwo amawulire amalala gennyongedde okubeera nga nfuna era nga Comrade ono yagaleese nga gakwata ku by'okulonda. Mwami Kyagulanyi bwe yamala okubeera nga balangirira nti Mwami Museveni yali amaze okubeera nga amuwangula n'ebitundu ebyakwatayo mu 7 n'okusoba. Kaakati nno saagala mwerabire mu biseera eby'okulonda waliwo data eyalinkinga nga data ono yali alaga nti maxi oba obubonero oba obululu obwa Mwami Kyagulanyi bwe yafuna bano abasajja babukwata bukwasi ne basuwapinga obwa Mwami Museveni 21% ne bagize ewa Mwami Kyagulanyi. Kaakati ate eri 70+ ne bagiza eri ewa Mwami Museveni. Kaakati nno okuva olwo bannansi munda mu ggwanga lya Uganda bazze babuuza data omutuufu ku nsonga eno era nga baagala ne puruufu eraga nti Mwami Museveni mu kitundu kino ku polling station eno yawangula bwati ne bwati. RD forms zonna DR forms nga twagala zanjibwe. Omukulu amanyikiddwa nga Engineer Simon Dr. Byabakama abikube ku mmeeza agambe nti ku kaalo bwe kati Mwami Museveni yawangula bwati, naffe tugeraageranye nti kituufu nga bw'ayogedde ku kaalo bwe kati Mwami Museveni okusinza ku DR forms zaffe bwe bululu bwe yafuna na wano bwati Ogatta district zonna kituufu gano ge mazima. Bino byonna Mwami Byabakama byamulema okuteeka ku mmeeza era nga kigambibwa mbu alizats ez'enjawulo ezaalangirirwa zaawukanira ddala ku alizats ezo eziri ku gurawundi ezaafunibwa abantu ab'enjawulo. Jjukira nti buli polling station ebeerako abantu ababeerawo ne babala obululu buno. Kaakati obululu obwabalibwa ku polling stations ez'enjawulo bwawukanira ddala n'obwo ate obwalangirirwa Engineer Dr. Simon Byabakama. Kaakati nno nga Mwami Museveni bagamba bateekateeka okumulayiza ennaku z'omwezi 12 omwezi gwe tulimu gwa 5 omwaka 2026. Kati bannansi bagamba nti ekimala twagala tusooke tufune obukakafu obutuufu Byabakama abuteeke ku mmeeza atulage ng'oggyeko biri byalangiriranga nti erukunjiri Museveni bwe buti Kyagulanyi bwe buti, embalala Museveni bwe buti Kyagulanyi bwe buti, essembabule Kyagulanyi bwe buti Museveni bwe buti. Twagala otubuulire buli polling station, buli muluka, buli gombolola, buli districts obululu buno bwatuukawo nga buli butya. Bino nga bigenda mu maaso amawanga ddala naddala omukago gwa Bulaaya gwagaana dda alizats zino era bano baavaayo ne baga nti bo ebyava mu kalulu aka Mwami Museveni tebabikkirizaamu yadde n'akamu n'akatono. Era bano batuuka n'okubeera nga bakuba akalulu mu paaliyamenti eno eya Bulaaya ne bagamba nti ebitundutundu 3 byakuna abantu bano bonna baali bamaze okukkiriziganya nga basiza kimu nga nkuyege nti Mwami Kyagulanyi okusinzira bo ku bye baalengera ne bye baalaba n'amaloboozi g'abantu Mwami Kyagulanyi yali awangudde Museveni. Era nga bano bagamba Mwami Museveni tebagenda kumulicognizinga nga pulezidenti. Kati nga tugenda mu kulayira nga 12 bino bikulu nnyo. Wulira Nakyemalira amaze okusindika mutabani we Musibira mu bbwa Kifumba Mutuku munda mu kakiiko k'ebyokulonda bali mu kunoonya ani yafulumya results entuufu ng'asinzira mu kakiiko k'ebyokulonda. Basebo ne bannyabo okulonda kugenda mu maaso
naye okuwamba abaali munda mu kakiiko k'ebyokulonda nakwo kutandise nga Musibira Mubbwa mutabani wa Nakyemalira ali mu kubuuza ani yalikodinga obuwanguzi obutuufu n'abusaasanya ku social media. Kaakati kino tekyabalese kye kimu. Mu Bunnambiro bavuddeyo beegaane era bawaayirize nti olutambi olwafuluma lwakolebwa bukolebwa lukolerere lwakolebwa mu artificial intelligence bassebo tetuli basiru. Mu programu eno ngenda kukola nkambalaga olutambi luno tugenda kukola test season eziri scientific eziri technological okukakasa oba olutambi olwogerako lwa artificial intelligence oba lwalaali. Njagala okubategeeza basebo ne banyabo nti nze ndi munnamawulire omunoonyereza amanyi outcome. Nze gwe mulaba ano manyi bulungi ekisobola okuva mu fake news n'okuwaayira. Nkimanyi bulungi nti amawulire gasobola otabangula ensi. Nkimanyi bulungi nti amawulire gasobola okukozesebwa okuwabya abantu. Nkimanyi bulungi nti amawulire gasobola okukuma ku muliro eggwanga. Bw'olaba nga nfulumiza olutambi nze si papa na views. Nsooka n'ensubjecting olutambi to a scientific investigation erwenkoze ensobi nzija mu Nnambiro olutambi n'endujjayo ne muba mwalulabye nnyo ne mbagamba tulwabadde lutuufu. Akatambi kano kansooke nkabalage tulyoke tugende mu bigambo bya Mucunguzi. Akatambi kendi mu kubalaga ku screen awo katambi ka recordingibwa ku system Electoral Commission. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awangula akalulu mu ggwanga Uganda n'ebitundu 7 n'obutundutundu 88 nga ku saawa 7 yalina obululu miliyoni 7 mu emitwalo 64,378 ku saawa ezo. Electoral Commission byabakama bwe bululu bwe yasoma ku saidi ya Museveni kyokka nga bwali ku saidi ya muwanguzi yaliko n'ekigambo currently leading ku saawa 7. Kyokka ku saawa 7 ezo wali wabula essaawa 2 zokka oba essaawa 3 kubanga bayongeramu essaawa. Essaawa eziragirwa 48 okulangirira ani awangudde zibeerewo. Kitegeeza ku bululu obwali bwakabalibwawo ebitundu 93 n'obutundu 61 obululu obwali busigaddeyo bwonna ne bwali bukutte n'obuwa Museveni ku bululu obwali bubalibwa simanye miliyoni 2 yali talina yadde bwasobola kufuna 10% ku bululu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalina. Era mu bitundu ebiyise ku polling stations emitwalo 5 mu mwaka mitwalo 5 mu 739 mu biseera by'obululu ebiyise awo balangiriranga bulangirizi nti kati katulangirire kubanga ne bwe biba bizze tewali kye bigenda kukyusa. Basebo ne bannyabo musooke muwulire Mucunguzi ndyoke nzije mbabuulire obutuufu bwa katambi muwulire Mucunguzi. Avuddeyo najja mu mawulire n'ayogera ebigambo bino. Akatambi bwe kabatuddemu ensi yonna n'ekafuna n'ekakasa nti banyazi ba bululu. Avuddeyo n'ajja ku mawulire n'atandika okutiisatiisa bannayuganda nti buli muntu yenna akalina ku mukutu gwa social media amagye gagenda mukwata. Nga bwe nkutegeezezza nti amawanga ag'enjawulo gamaze eddogoba biidi eno okuva munda mu ggwanga erya Amerika nga gavumenti ya ggwanga lya Amerika ebadde emaliridde era ng'esinzidde ng'emaze okuyingira ku lukalu luno olwa Afirika. Jjukira bano balina interest mpitirivu mu Afirika. Kati njagala oli ebigambo bino ebigenda okwewunyisa nti amawanga agamu gamaze dde okusalawo ne gayimirira ku magulu gaago ne gagamba nti nno yaabwe ebeera nno ne yeesi ebeera yeesi. Okusinza ku mawulire ge tufuna omwaka 2026 mwaka 2025 gavumenti ya ggwanga lya Uganda yamala dde okubeera nga eweebwa omutitimbe gwa ssente ogukwata eyo mu biliyoni 2 ne ssente zigwamu nga ssente zino bazisindise mu byabulamu munda okwongera okubeera mbu nga batumbula bamonitalinga n'okwagala mbu okuyambako bannayuganda okubajjanjaba mu ndwadde ez'enjawulo n'okubagema mu ndwadde ez'enjawulo. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo nga ssente zino tonaba kubeera nga oziweebwa olina okukwata buli bifa mu bannayuganda bonna obulamu bwabwe data w'obulamu bwabwe n'omukwata yenna ng'omukuŋŋaanyiza bonna bannansi n'omuwa eggwanga erya Amerika. Gavumenti y'eggwanga erya Amerika kaakati nno yo bwetunuulira obulamu bw'abantu bo ng'ega nti abantu bano balina okugemwa poliyo era eddagala erigema poliyo gavumenti y'abali yeyina okubeera nga eriweereza nga tetumanyi linaaba likola linaaba terikola.
linaaba liyiseeko linaaba teriyiseeko. Kaakati bino byonna bwe bimaze okubeera nga bigwa mu matu ag'amawanga ag'enjawulo naddala ago agafa ku bantu baago, eggwanga erya Kenya ekkooti yatula bukubirire negamba abantu teyinza kubeera nga ekkiriza okukola kikolwa nga kino ekyokukwata obulamu bw'abantu baabwe data waabwe yenna bamusindikire gavumenti endala. Kino kyongera okulaga nti ensi efa ku bantu baayo. Bino bye bimu ku balina okubeera nga etunuulira naddala okusookera ddala balina okusosowaza ekyobulamu. Eggwanga erya Ghana mu mbeera y'emu baatunuulira embeera eno ne bagamba nti tonywa oguwanda, ezo ssente muzizeyo tetuzaagala. Eggwanga erya Zambia erimu ku mawanga agasinga obwavu ku lukalu luno lwa Africa lyagaana ofa eno. Amawanga nga Zimbabwe ene wali inflation empitirivu ennyo, bana baafira omusajja Mugabe era bakalakatidde emyaka n'ebisiibo, nabo ssente zino baazigaana nga bagamba tezijja kuyamba bantu baabwe. Kaakati eggwanga lya Uganda, gavumenti ya Uganda ekulemberwa John Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa bano bakwata omusimbi omuyitirivu ennyo ku nsonga ze zimu ez'obulamu obwo nga maze okutegeeza bano baleeta kye bayita life insurance oba health insurance, nga health insurance eno ogenda okubeera ogisasula omuntu omukulu emitwalo 2 buli mwaka. Buli mwana gw'ozadde akawansi emyaka 18 ng'omusasuli omutwalo 1.5 okubeera nga ono obulamu bwe babuteeka mu life insurance eno ey'obyobulamu. Wabula ekyebuuzibwa kiri nti ensente zino bwe zinaaweebwayo ddala zinaakola nga boolaba mawanga amalala abalina health insurance ezikola ng'abantu bajjanjabibwa bwereere olw'akasente ako ke bawaayo, oba essente zino tugenda kubeera nga tuziwaayo tusigale nga tukabatwawa nga ntulege, ng'otuuka mu malwaliro nga tewali yadde kapanado akayamba omuntu wo, ng'otuuka mu ddwaliro nga tebasobola kuwa yadde first aid, wabula nga ky'olina okukola kwe kukwata ensimbi zo nga ggwe ogende mu malwaliro ag'obwannannyini. Wabula nga ne malwaliro gano ag'obwannannyini twamala dde okubeera nga tukizuula, waliwo amalwaliro ag'obwannannyini agalina amalya nsimbi ng'amazima gennyini ogendayo ne bakkebera nga kye bakkebedde nabo bennyini tebakitegeera, era nga ne alzasi ze bakuwa nga ziba nfu nga si ntuufu, nga bakebera bukebezi bo ne bakuwa results nfu nga results ze bakuwa ezo ebiseera ebisinga ba downloading ku internet. Kakati ne bazikuwa nga bakulaga nti walwala kino n'olwala kino n'olwala kino n'olwala kino, olina okukwata emitwalo 8, olina okukwata emitwalo 7, olina okukwata akakadde ojjanjabwe. Naye ng'amazima ne alzasi ze bakulaga okujjanjaba obulwadde obwo nga tobulina, ng'abasajja bazijja ku internet. Gamba nga bamwe batwala bakazi baabwe ab'embuto mu zisikaani, nga sikaani ezo tezikola, wabula nga baalikodinga buli kodinze CD nga ze zirimu oba flash, ne bakulaga eby'omuntu omulala bye bakwata ku flash oba ku CD, ne bagamba omwana wo mulenzi, omwana wa myezi 5, abaana balongo, naye ng'ogenda ogenda mu ddwaliro eddala amazima gennyini ng'ekyavudde eri si kyekivudde eno. Kati wuliriza, health insurance yamaze dde okubeera ng'erangirirwa omukyala amanyikiddwa nga Dr. Ruth Acheng akulira ebyebulamu munda mu ggwanga lya Uganda. Kansooke nkuzeeyo ku 2.5 biliyoni ze tugenda okubeera nga tufuna. December 2025 Uganda yasayininga $2.3 billion mu kye tuyita America Health Strategy eno yateekebwa oluvannyuma lw'okudismantlinga ba USAID n'abalala. Mu ddiiro eno egendo ya health era Uganda yagisayininga, wabula ensi za Africa zo zaagiganye, singa Ghana, Zambia, Zimbabwe, Kenya n'abalala abamu ku bo baaziganye wadde nga abamu baasayinyize. Mu ddiiro eno egendereddwamu okuba nti bulyawo ensi za Africa zifuna obwetengereze mu bya health ati sovereignty wano ogenda kubanga ojulira. President w'eggwanga erya Ghana yavuddeyo n'agamba nti ddiiro eno yatandise April nga lumu. Yavuddeyo n'agamba nti ddiiro eno yali mbi nnyo because yali egendereddwamu okusharinga data wabannansi waabwe, era yali egendereddwamu okusharinga health sensitive information that bo ngabo abo tebayinza kubanga bajjikiriza. African CDC ayitibwa Jane Kasia yagambye nti ensi za Africa zaatidde okuba nga ziwaayo ebikwata ku bannansi baabwe naddala okusinga ddala mu byobulamu mu kye tuyita America Health Strategy. Yeyo Trump administration gye baatondawo okulaba nga boli bateekawo embeera nti vaccine hospitals n'okwongera ku bya health mu nsi zino, wabula bano bo ne mu ggwanga erya Kenya baaganye. Kenya kooti yabigoba ng'egamba nti bino byakiyaye tebali willing kubanga bafuna wadde nga baba bagobye ssente, bonna bali willing okubanga babawa ssente, wabula nga bo beebuuza nti mu zino ssente nga nnyingi nnyo kiki bagenderwamu bagenda kubanga bafunirawo. Bali bagamba nti endwadde nga TB, malaria, HIV AIDS byetugenderwamu okubanga tuyamba nga USAID yali ekola. Bano bagamba nti mu ddiiro eno mulimu ebyekusifu ebyokwagala okuba nga biwaayo information ekwatuka bannansi bayo ng'ate tebalina bwetengerezi waayo.
wamagwe ezo bente sije bali bagamba kakati nno bino byonna byongera okwennyamiza emmeeme naddala bannansi abategeera ebigenda mu maaso mu nsi Uganda. Wabula jjukira eyo yali ewakiso bwe baali mu kulangirira akalulu ka chairman LC5 Najja Nasifu yali awangudde, ono n'abeera nga teyalangirirwa nga balangiriramu omusajja wa NRM Engineer Ian Kyeyune. Wuliriza Kajjamponi yagudde mu bbwa, ono amaze n'addukira mu kkooti. Wabula ng'ebyava eyo mu kulangirira biraga tebaasomanga bululu buno gye bwava. Omusajja alangirira avaayo buvi n'alangira nti gundi afunye buno, gundi afunye buno. Kaakati wano Najja Nasifu eyali alina DR forms ze ng'amanyi nti yawangudde dda eza buli kifo ng'alina n'ez'omusajja Engineer Ian Kyeyune ng'amanyi ebyavuddeyo. Wano Kajjamponi we yagwira mu bbwa. Era ogenda okwakkana ng'omusajja asimbye Nakakongo nga bamutuuse n'okumuyuza engoye nga bamwambudde ng'alwanirira obuwanguzi bwe. Kaakati ono akuŋŋaanyiza bwino yenna n'ayolekera ekkooti ng'aleese evidence nga Engineer Kyeyune oba ayagala oba teyagala yandifundikiranga ampuliriza ono talayidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako nnyo mwenna bagoberezi bange ku akaunti yange ne ya TikTok. Wiki eno gye tuli mu kufundikira olwaleero nga lwa mukaaga eguddemu nnabe. Mwami Ian Kyeyune yalangirirwa ku kalulu k'ewakiso nga ssentebe ate awangulwa ne bamulangirira nga yalangirirwa akulira ebyokulonda omwami Tolbert Musinguzi. Ensi yonna Uganda ku mivuyo egyali mu kulonda yeewuunya nnyo ate ebyali mu wakiso bayo byasukka okuva ku babaka ba parliament, ba councillors, ba ssentebe ba zi municipalities ne district ye wakiso in general. Naye emu ku core values za NUP mu byobufuzi by'eggwanga lino bagiyita okulabisa. Emu ku core values zaayo nti erabisa omuntu ensi n'emukola ki n'emumanya. Tuyinza obutafuna bwenkanya mu makooti olw'okuba enzirukanya gye gaddukanyizibwamu mugimanyi, naye ekikulu mu byonna ensi okumanya amazima, si kudde eri kusirika nti kino kyaliwo ne tusirika ne babuuza mwakolawo ki. Kitegeeza temwalina bujulizi bumala ku nsonga ezimu. So mu kkowe eryo eyavuganya ku tiketi ya NUP mu Wakiso district omukulu Najja Nasifu, mwenna abaalaba ebyaliwo mu kalulu k'ewakiso n'empisa gye baayisaamu Najja Nasifu mu kulangirira akalulu ako, mu butuufu nalowooza nti agenda bireka bigende bwe bityo nga talabisizza nsi. Njagala okwebaza omukulu Najja Nasifu okuvaayo ebbanga okuva akalulu ekaggwa abadde yasirika ng'akyeteekateeka akuŋŋaanya bujulizi bwe. Nabadde ndaba mu mawulire agamu nga ataddeyo petition ng'awawaabira mukulu Ian Kyeyune, awawaabira akakiiko k'ebyokulonda n'omwami Tolbert Musinguzi ng'omuntu olw'emivuyo egyeyoleka mu kalulu ak'ewakiso. Naye zimu ku grounds ze nasomyeko entonotono kwe yasinzidde okuwaaba mu butuufu mukulu Kyeyune walibanga wabbanjovu tepakirikika mu kisawo ekulemeredde. Okulangirira kwennyini okwalangirirwa mwami Tolbert Musinguzi yalangirira ekisooka omuntu ataawangula, eyawangula ne bamumma obuwanguzi bwe. Okimanyi nti mu Wakiso ku bwa ssentebe buyinza okuba byalina mu bifo ebirala, naye ono ate nabirabye mu petition ze tewaali kulangirira bululu nti ebitundu gundi ne gundi buvudde bwe buti, wabula yalangirira wano mu kuwangula nti ono yawangudde ne bwe buti nga bamubuuza gye bivudde tayogerayo. Okuva okulonda lwe kaggwa omukulu Najja Nasifu azze yeewuuba mu kakiiko k'ebyokulonda ng'asaba bamuwe bye baasinziirako okuwangula, ng'akakiiko k'ebyokulonda kamugamba ekintu kimu, tetuyina ttale shiiti y'ewakiso. Kati tubuuza walangirira otya ng'otugamba nti toyina ttale shiiti y'ewakiso? DR forms ezisinziirwako okulangirira obadde okimanyi nti tezaggwaayo mu kulangirira
oli yalangirira byakola ki byayagala. Obadde okimanyi nti obuyigirize bwa candidate eyavuganya ne Najja Nasifu omwami Kyeyune ku buli mutendera bulaga mannya malala. Buyina we bulagira Sengonzi, Sengozi, buyina we bulagira simanyi ayanyani, byonna biri mukuwa mu petition yeno. Obadde okimanyi nti mu kifo kya paslip eyasabibwa mwami Kyeyune oba certificate yawaayo recommendation letter mu isi. Mu kifo kya paslip ne certificate yawaayo recommendation letter ate nga teri mu mannya ge. Omutendera gwa S4 ne S6 amanya gaawukana ng'omuntu si y'omu wabula ekifaananyi kye kimu eky'omuntu naye ng'amanya wali gaawukana. Nze nno lwe nategedde oluvannyuma lw'omusango guno ti bulijjo Ian Kyeyune si professional engineer wabula engineer wa mwiko eyayigira ku site. Bannange emisango gijjayo ebintu, nalabye ebintu bye mbadde simanyi mu musango guno. Obadde okimanyi nti ekibiina kya NRM nga pate tekyawa Kyeyune talina sponsorship ya pate ye emukkiriza kwesimbawo ewakiso. Tebamusayiningira, ye yeesayiningira yennyini ku lupapula. Bino n'ebirala bingi nnyo bigenda kujja mu musango. Obadde okimanyi ku magombolola 27 agakola Wakiso district, at least bakugamba tuweeko emikono gy'abalonzi gy'amagombolola 18. Omukulu Ian Kyeyune emikono tegyawera egy'amagombolola at least 18. Ate na n'ennini namba z'abalonzi ezaweebwayo ku magombolola ago ge yawaayo nira yazeegaana. Guno gugenda tunyumira. Obadde okimanyi nti akawaayiro kwe baasinziira okujja Walukagga mu lwokaano lwa Busiro North ke kamu kakwata Ian Kyeyune. Omulonzi yagenda n'awaabira Ian Kyeyune era omusango ne gugenda mu isi. Omusango nga guwedde nga gusigaddeko kuwansala, mwami Byabakama baayita omuwaabi omulonzi oyo yawaabira Kyeyune ne bamugamba tukusaba muteeseganye ne Kyeyune wabweru w'akakiiko ensonga zino muzimalirize. Mu kuteesa ebweru Kyeyune kye yasuubiza omulonzi oyo okimanyi, era mbu obutitimbe bwe yali amuwa obumanyi ajjeyo omusango. Omulonzi bwe yalemerako n'agamba nedda, njagala nsala ya musango okuva mu kakiiko. Na buli kati akakiiko k'ebyokulonda kaagaana okuwa ensala eyo. Tubuuza, bwe muba mwasobola okugamba nti Walukagga mu mugjeemu, lwaki omusango gw'omulonzi w'e Wakiso gwo tegwasalwa ne tumanya nti Kyeyune teyatuukiriza bikola ki? N'olwekyo egyo n'ebirala bingi nnyo bye nalabye mu petition eno ebigendo ebyatwaliddwa mu kkooti. Omusango guno gwatwasiddwa farm eya Alaka and Company Advocates nga mwemukolera bannamateeka ba NUP ababiri bakolera mu farm eyo okuli omukulu Kenneth Poka Kande nga kwekuli omukulu Sam Muyizi. Naye ng'olooyo omukulu agenda okufrontinga omusango ye Caleb Alaka era guli mu faamu ye. Maaso ku lutimbe Kyeyune wabba Njovu nkiddamu. Katulinze ekitongole ekiramuzi bwe kinaaba kyakweyanika nga bulijjo kigende mu maaso. Naye okusinziira bwe natunuulidde ebyabadde mu petition eno, muganda wange Kyeyune, gw'obadde okimanyi nti Kyeyune okuva lwe yategeera nti yawawaabirwa, kooti nekkiriza aba Najja balooya ba Najja Nasifu
okusavinga kyeyune amasimu yagajjako nga kati ne bw'omukubira essimu ye teriiko bamunoonyeza abuze n'atamanya nti waliyo ate akawaayira akalala akakusavingira mu mpapula z'amawulire. Honorable Kyeyune mukulu Kyeyune ow'ekitiibwa zaako essimu yo, zaako essimu yo. Okwebulankanya tekugenda kujjawo musango. Emisango weegiri, emisango emiyitirivu. Omukulu Tolbert Musinguzi ayina ekintu kye yakola mu kira ku Norman Kabogoza n'alangirira omuntu eyali kumpi ow'ekyomukaaga. Bakansalas ab'NUP kye yabakola bino n'ebirala bikyajja. Mwe mulinde, ate mulinde okulonda kw'ababaka ba parliament kuggwe mugenda kuwoomerwa. Mbasiibulidde awo nswaswete yanula ekola engalabi tusisinkana okukiwandi tezibanjibwa ye ng'omuntu wabula zibanjibwa embassy ey'eggwanga erya Uganda. Waliwo wano ekiwandiiko ngera bulijjo ffe tukuwa amawulire ne tukuwa ne soosi yaago osobola ogenda mu maaso naawe okubanga weenoonyererezaako ogatte ku ekyo ekitono kye tugenda mu maaso n'okubanga tukuwa. Kakati wulira ekiwandiiko kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire gwa Red Pepper Online nga bw'ogiraba official website yaabwe bakuba omutwe ogugamba Embassy in chaos. Boogera ku ya Uganda e Brussels etuulako omukyala Miriam Blakaso gwe ngenda okunnyonnyolako ne baani baakola nabo na biki ebireese Embassy okubeera mu chaos. Missing assets, huge debts, zero performance score and the idle diplomacy rock Uganda's Brussels mission. Amabanja assets ezitalabikako, zero performance score nga kiraga nti n'enkola gye bakola balinga batalinayo na mirimu gye bakolayo okusinziira ku kiwandiiko kino. And the idle diplomacy eri idle kitegeeza babeerawo nga batudde abakungu naye ngenda kukusomera ssente eziba spendingibwako ogenda kuwulira ogenda kutya. Katusooke tumaleyo ekiwandiiko kino nga bwe kigenda maaso n'okuba nga kitambula nga batugamba batya wano. Wuliriza, tuli mu kiwandiiko kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Red Pepper. Wuliriza. Uganda's embassy in Brussels, the very first of the country in Europe's diplomatic heartland, is now at the center of a storm after explosive findings exposed a trail of mismanagement, poor planning and operational paralysis that has left critical functions crippled under the watch of Miriam Blakaso. Ensonga ezigenda maaso ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Belgium. Uli abakugamba embassy y'eggwanga erya Uganda mu Belgium mu kibuga Brussels eno nga ye feesi ery'eggwanga erya Uganda eri omukago gwa Bulaaya, era nga Uganda ebeera ekiikiriddwa nga bw'olaba Miriam Blakaso wadde muzungu obeera olabye eggwanga lya Uganda. Bw'otuuka ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu Belgium obanga alinnye ekigere ky'omu ggwanga erya Uganda. Kakati batugamba nti okusinziira ku explosive findings ebyazuuliddwa bino nga bitiisa n'okutiisa bigambibwa okuba waliwo kye bayita mismanagement, poor planning, operational paralysis n'ebirala ebirese ensonga enkulu ezirina okugenda maaso n'okuba nga ziba oba emirimu egirina okugenda maaso n'okuba nga gikolebwa ku embassy y'eggwanga erya Uganda nga tezikolebwa wansi w'obukulembeze bwa Miriam Blakaso. Batugamba batya: from missing high value assets to unpaid statutory obligations, stalled diplomacy and a shocking 0% compliance rating, the mission's performance has been laid bare as a troubling example of how a key foreign post can drift into a dysfunction while appearing operational on the surface. Uganda egenze maaso n'okuba ng'ewemuka neeva mu kuwemuka n'eswala n'ekigambo eky'amaanyi ky'oyinza okuba ng'okozesa awaawo. Batugambye okuva ku kumiisinga assets eziri high valued nga zimiisinga tebamanyi gye ziri, unpaid statutory obligations waliwo n'ebirina okusasulibwa nga tebisasulibwa ku embassy eyo, stalled diplomacy and a shocking 0% compliance rating. The mission's performance has been laid bare and as a troubling example. Kati wetwogerera embassy y'eggwanga erya Uganda kyekyokulabirako ekya embassy enfu ensi yonna gyeyinza okuwa
abantu baayo nti oba oyagala okuwa example eya embassy enfu eri dysfunctional eri awo nga tekola nga n'obuli bw'enguzi bususse ng'ebintu bibbibwa nga ne assets ezitekebwa mu ssente z'omuwi w'omusolo tezimanyiddwa gye ziraga Uganda yeerabibwako nga example embi eri amawanga amalala agayinza okwagala okwewala ebintu ebifaanana bwe bityo. Kyokka Uganda kuwano ku face nga bakulaga nti tulina embassy mu ggwanga erya Belgium mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Brussels. Kakati wano ngenda kuba nga mbikutuusaako obitegeere bulungi nnyo otegeere Uganda butya bwegenda maaso n'okuba nga ate efaanana. Ngenda kuwa n'ekizimbe okuli embassy ey'eggwanga erya Uganda side awo tubeere nga tutegeera nti abakulu babeera omwo nga beefuula era nga bali bize beefuula abakakkala by'emirimu naye nga in actual sense tebalina mirimu gye bagenda maaso n'okuba nga bakola. Mu kiwandiiko kino bongera mu maaso ne bagamba batya, at the heart of the scandal is a glaring financial and accountability lapse. The mission failed to recognize several high-value assets in its financial statements for the 2024-2025 financial year. They are not minor oversights, but include the Chancery itself, the official residence, land earmarked for a new residence, 2 official cars, and a utility van, among other assets. The omission of such critical property from official records raises serious concerns about asset control, transparency, and the risk of management or loss. Ekisinga okwewunyisa ne mu financial ya 2024-2025 jukira kati wetwogerera tuli mu kumalako financial ya 2025-2026 tuyingira financial ya 2026-2027 wano batugamba nti ne mu financial ya 2024-2025 wuliriza balemwa okunnyonnyola bino era balemwa okubaako bye balaga ensi biki bye bakoze ne balemwa n'okunnyonnyola ebintu bino wajje byalaga. Kakati wulira nga ne mu office mwennyini emirimu tegitegerekeka waliwo kye bayise official 2 official cars, emmotoka 2. Omanyi kyekitegeeza okubanga emmotoka z'abakungu Uganda zeekwata netekamu ssente n'egula ng'abakungu bennyini tebamanyi gye ziri. Kyokka ate nga wano mu report ziraga zaagulibwa, ssente ze zabbibwa oba emmotoka ze zabbibwa. Akulira embassy si munna Uganda naye muzungu. Utility van nayo yennyini tebamanyi gyeri eyina okubeera ku embassy. Amanga other assets tebamanyi gye biri, tebategeera wa gye byalaga naye ate nga baabigula, ssente zaasipendingibwa Uganda yaziwa. Nziza okwogera ku tteeka erya sovereignty bill oluvannyuma lw'eweekisi 2 mbadde seewulya bulungi kyova olaba obadde tondabanga nakyenkola. Ekindeese okwogera ku tteeka lino buli omu lyavumirira etteeka lye baleeta eryagala otufuula emmomboze mu nsi yaffe. Ngenda kuwa nze ndi wa byafaayo. Wuliriza ebyafaayo bino ogyemu ekyokuyiga. Ngenda kwogera ku tteeka lino nga nkozesa ebyokulabirako by'abantu babiri. Omusajja aleese etteeka eryo y'ono bamuyita Kiryowa Kiwanuka. Ono ye ssaabawolereza wa gavumenti ya General Museveni, bamuyita the Attorney General. Ono ye muwabuzi ya gavumenti ya General Museveni ku nsonga z'amateeka. Aba minisita mulamba. Ono gwe ngenda okwogerako. No. Ono bamuyita Jolejo Kiwanuka. Ono Jolejo Kiwanuka abatamumanyi ye jjajja woono. Omusajja ono Amini yamutta 1972. Kyali kitya? Kankuwa ebyafaayo by'ono otegeere story bulungi. Jolejo Kiwanuka ono ye munnamawulire wa Uganda eyasooka okuba recognized mu nsi yonna. Ye musajja munnayuganda eyasooka okukola olupapula lw'amawulire wano, the Post, the Uganda Post. N'akola n'olupapula olulala, the Uganda Express. Omusajja oyo olupapula lwa Uganda Express gavumenti y'ebiseereze ez'abazungu we baalumulemesa erinnya Express n'alifuula mu ttiimu y'omupiira gye muyita Express FC. Ono ye yagitandika. Owulira ebyafaayo by'omusajja ono. Omusajja ono Jolejo Kiwanuka be baatandika Democratic Party. Yali musajja wa maanyi mu byafaayo by'ensi yaffe, munnamawulire ate mulwanizi wa ddembe. Idi Amin Dada bwe yajja 1971 Jolejo Kiwanuka yadduka mu ggwanga lino n'agenda e Nairobi 1972 e Nairobi eyo bwe yatuuka yafuna hotelo gye yalimu, nga mu hotelo omwo mwafuna abantu abamuweereza ku ssente, n'akola omulimu gwe ogw'amawulire okwogera eri ensi yonna
okutegeeza embeera eri mu Uganda embi mu bukulembeze bwa Idi Amin. 1971 1972 gavumenti ya Idi Amin wetegereze yaweereza abajaasi baayo ne bakwatagana n'abajaasi b'e Kenya ne bagenda ku hoteri eno ne bawamba omusajja ono Jolejo Kiwanuka. Ensi yonna yavumirira ekikolwa kino. Kenya kye yakola okukkiriza Uganda ereeta abajaasi baayo bawamba omuntu anoonyeza obubudamu. Gavumenti ya Idi Amin bagamba nti nedda omusajja ono tumukutte lwa nsonga eri mu ggwanga gy'abadde asinziira okwogera abadde ayogera ebigambo ebibadde byonoona erinnya ly'eggwanga lyaffe oba eggwanga lye. Kati kitegeeza ebigambo bye abadde alya mu nsi ye olukwe ne bamuleeta wano. Okiwulira? Bwe bamuleeta wano ono Jolejo Kiwanuka bamutuusiza Makindye. Baatulugunya Jolejo Kiwanuka waayita omwezi gumu n'ekitundu ne badangirira ensi nti bamusanze afudde. Ensi bwe yavaayo era yonna yonna kuba yali amanyikiddwa mu nsi yonna yonna neevumirirwa ekikolwa ekyo ekyokuba nti baamuse gavumenti nga bwetebula bantu bajogerera abasiru. Gavumenti ya Amin yagamba nti nedda alabika yakoowa nnyo olugendo lwe baamuvuga okuva e Nairobi okumukomyawo wano n'afa. Abantu baavumirira ekikolwa gavumenti ya Amin kiyakola okuwamba omusajja oyo n'emukomyawo wano n'emutta. Yali amanyikiddwa nnyo mu by'obufuzi ne mu by'emizannyo. Ebyo bye bimu ebyaviirako abasajja ng'aba Archbishop Lumu okuttibwa kubanga bangi baavaayo ne bavumirirwa ekikolwa ekyo. Wejeweredde omwaka gwe baamutta 1972 kye nerabidde okugamba gwe mwaka ono mwennyini gwe yazaalibirwamu ono muzzukulu we. Ono lwe yali aweza emyaka 52 bukyanga azaalibwa kitegeeza 52 bukyanga batta jjajjaawe. Gavumenti ya General Museveni ono nga ye Attorney General yava wano e Uganda nayo neekola ekikolwa ekyakolebwa gavumenti ya Amin bwe yasindika abakwata mundu ne bagenda e Kenya ne basalako hotero omwali Kano Kiza Besigye nga wakayita emyaka 52 nabo kiri kibeerewo ne bawamba Besigye naye mu hotero ne bamukomyawo wano. Ensi bwe yakivumirira gavumenti ya General Museveni ng'ekulemberwa ono munnamateeka waayo bagamba nedda kyali kisaanidde. Era Besigye naye bwe bamukwata okuva e Nairobi mu hotero bamuleeta bamutwala Makindye mu balakisi ye Makindye jjajjaawe gye yafiira ono. Besigye naye n'abeera e Makindye eyo nga ye kati omukisa gwalina nti bamugye Makindye n'agenda Luzira naye era naye yali afiiriddeyo. Naye nga muzzukulu w'omusajja oli eyakaabye ensi yonna yonna nga bamuwambye agamba kino kirungi nga exactly ekyali ku jjajjaawe kye kituuse ne ku Besigye naye kati ono ye munnamateeka wa gavumenti ekikola. Bwe wayise emyaka 54 muzzukulu w'omusajja oli Amin gwe yawamba olw'okubanga ayogera ebigambo okutegeeza ensi ebikyamu ebiri mu Uganda. Muzzukulu we akoze ebbago ly'etteeka mu Uganda erigenda okusibanga bannansi bwe banaabeeranga wabweru wa Uganda ne boogera ebigambo ebitasanyusa gavumenti. Kikulaga nti muzzukulu wa Jolejo Kiwanuka kati nga ye Attorney General munnamateeka wa gavumenti akulaga mu magezi ge nti Amin kye yakola okukwata jjajjaawe nga adduse mu Uganda ayogera ensi okulwanira bannayuganda ng'asinziira e Kenya kyali kikyamu. So Amin yali mutuufu okumukwata era leka tukiteeke mu mateeka. Olaba obusiru oba byendogera mu bitegeera birimu amakulu. Tambuza message ensi etegeera obusiru obuli mu nsi muno. Ensi yafiirwa abantu bangi olw'okuvumirira ekikolwa ekyo. Ono asazeewo kibeere mu mateeka kati. Amin kye yakola okuwamba jjajjaawe olw'okubanga nti yali ebweru ng'ayogera ebigambo bibi ku gavumenti eyali wano. Ono asazeewo aleese etteeka akonderamu Amin kye yakola nti kyali kituufu okutta jjajjaawe nga bamuwambye e Kenya. Jjajjaawe ono bwe yali e Nairobi yali yafuna abantu eyo abaali bamuwaako akasente okubeerawo n'aweereza n'abantu be yali yaleka wano e Uganda ng'era asala amagezi n'aweereza wano ssente. Etteeka ly'omusajja ono likulaga nti si kituufu 100 bannayuganda kuweereza wano ssente weetaagibwawo omuwaatwa. Kati n'omubuuza singa gwali mulembe gwa Amin jjajjaawo n'aweereza ssente ne bategeera nga ziva wa jjajjaawo minisita ow'omulembe gwa Amin yalikiriza nga ssente ezo bakitaawo ne basenga abo ne bazifuna. Bannange mubeeremu amagezi nammwe
imwe mwenda kuba na bwongo otise muzira bwongo muli Kiwanuka, style up. You are such an intelligent lawyer. Don't forget your roots, your blood. Nzo omusoga maganda ninze ntegeera ebyafaayo bya daadaawo